Oluvannyuma lwa minisitule w'ebyentambula n'emirimu Gen. Edward Katumba Wamala okulangirira ebisanyizo ba bbaasi bye balina okuba nabyo okusaabaza abantu mu nnaku enkulu wiiki ewedde. Abasirikale b'oku nguudo batandikiddewo ebikwekweto ku baddereeva batalina bbaagi za minisitule ey'ebyentambula n'emirimu nga bwe baalagirwa. Bano be twogedde nabo bagamba bannaabwe bangi bakwatiddwa ne baggalirwa wadde nga balina driving permit eziri mu kulaasi ebakkiriza okuvuga bbaasi. Wetuuka ku checkpoint baagala kukwata kusiba naye ate kiraasi ya bbaasi oba ogiina embeera eri kukuwombi nnyo. Juzi mbadde ngenda Fort Portal Kasese ne banyimiriza nti sina bbaagi. Nze mwenyewe nadduse buddusi ng'abasaabaze baagala kunzita ne poliisi yagala kunsiba. Amyuka ssentebe w'ekibiina omwegattira baddereeva ba bbaasi Kakayire Umar agamba minisitule esaanye okubawaayo ekiseera okufuna bbaagi zino babaleke bakole mu nnaku enkulu. Saawa zino waliwo bbaasi ya friendship eri awo epaakinze kuba ssaawa 2 kitundu ddereeva waayo talina bbaagi naye ng'ate avuze emyaka 2 ng'avuga bbaasi. Tulowooza nti baali badde baddirizaamuko kubanga basuusizza akanyigo kangi nnyo baaliddirizaamukko. Ono yeegatiddwako ssentebe w'ekibiina ekitaba bannannyini bbaasi mu ggwanga Brian Kwezera n'annyonnyola obukugu bakolera so nga n'emmotoka ezisinga ziri mu mabanja era ne basaba minisitule okubaddiramu. Kyogamba nti agenda wali amala ennaku 2-3 bbaasi epaakinze abantu abo babamanyi batumanyi naffe tubamanyi driver agende ebintu byebanga bituuse tufune communication driver agenda agyeyo bbaagi ye. Bagamba wabagezezzaako okugenda mu minisitule okufuna bbaagi ebyuma tebikola nga waliwo ne bannaabwe bamaze sabbiiti nnamba nga bazigobako naye ne zitabaweebwa. Kose tusaba nti kati nga bategedde nti nabo balina obuzibu bakakanyemu. Haji Munira Kayanja omu ku bannannyini bbaasi agamba nti minisitule esaanye baweeyo ekiseera kya myezi 2 nga bakola basobole okugonjoola ensonga eno kubanga tekikoma kufiiriza bannannyini bbaasi bokka n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Ffe tugamba bbaagi bwebanga ntuufu tusooke tugisomesa abantu bano bagitegeere bulungi. Naffe bannannyini bbaasi nange kamwa koogera nkugambye bbaagi sigitegeera kubanga bwe ngitunulira bwe nti ebigiriko bye biri ku driving permit. Olw'okuba bagoba ba bbaasi babadde bagumbye ku minisitule y'ebyentambula nga baagala okufuna bbaagi ebyentambula mu ppaaka za bbaasi ez'enjawulo bisanyaladde nga n'ezimu zirabiddwako nga zijjudde naye nga tewali bazivuga. Twongereyo emyezi 2 mu maaso ffe tetunagaana kufuna bbaagi. Kino ekitongole kye kitwala wali we tufunira pamiti ku Lwerwe naye ku Lwerwe omalawo eddakiika 3 baba bamaze okukola ku bantu 4,000. Abasaabaze abakedde okweyuna ebyalo bakonkomadde nga tomanyi kiddakira ne basaba bekikwatako okubayamba. I'm traveling to Abim and since morning and we have been looking for ways of transport and we're a bit stranded here and we're praying that the means of transport comes a bit early for us to travel back home. Omwogezi wa minisitule y'ebyentambula n'emirimu Susan Katayike agamba nti bbaagi ezitabudde abagoba ba bbaasi bamaze ekiseera nga babalabula ne beefuula bannampulira zibe. Bbaagi si za ssente za bwereere naye obuzibu bwe tubadde nabwo nti bannannyini kampani tebateera kuleeta information y'aba drivers baabwe kuweebwa bbaagi ezizino nti gavumenti kyekola kulaba nti obulamu bwaffe busigalawo nga ne Christmas ng'awedde. Agamba ebikwekweto byakugendera ddala mu maaso era si baakutira ku muntu yenna atalina bbaagi ku liiso kuba ekikoleddwa kiyamba bantu bonna. Of course the operation is going to continue and what we should realize is that what is being done for the good of the drivers, the good of the bus owners and the good of the people of Uganda. Moses Balekesa abawandiisi wa National Union of Drivers and Cyclists Allied Workers Union agamba nti bakukolera wamu ne baddereeva ba bbaasi okugonjoola ekiriwo. Twawandikira minisita baluwa eno enaku z'omwezi nga 4 zennyini awali deadline nga tumugamba nti bongezeyo emyezi emeka 2. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.